Nti mubadde mutya wesibadde mwe ebya Sheebah Karungi mwabitegedde. Sheebah Karungi munnange waatabadde era akayimba ke yayimba munnange nno abadde nga ndowooza alina baayagala okubeera ng'alumyamu. Wesibadde ngayimbira bafaani be waatabadde wabeeredde olubuto mu kuzaala katayimu ako kaabaddemu ng'ali mu kulabirira mwana we. Kaakati ye ssaawa akomyewo abeere ng'anoonya akasente so ke kaseera aveeyo abeere ng'alwanyirira mutabani we omuto ssaako n'okubeera nga azzaawo oba afuna buli kamu ke yafiirwa mu budde obwo. Nga tuvuddeko kaawo katono nkutwala mu maaso olowooza nno tutuyiyeemu obufaananyi bw'obuseegu bwabutaddeyo ng'alaga amabina munnange nno Otisi Roger n'avaayo n'abeera ng'akomentinga. Mu komentinga kwe bye bino bwe bibadde ayogedde naye nga sinnaba kubeera nga nkwongerayo mu maaso bafaanzi ba Sheebah kye bakoze Roger Otisi bamulazeeko kubanga bo bamwagala kitegeeza baagala buli kimu kyakola kyakola. Munnange nno ono ayogedde bw'ati nti sirina buyinza kubeera nga nkusuula wabula nina kubeera nga nkwambusa oba nga nkulinnyisa eddaala nga maama omupya kuba kati Sheebah maama amugambye naye kati mbuulira ki ky'oli mu kulaga ggwe nga maama omupya mu nsi eno? Ki ky'ogezaako okubeera nga osika? Yongedde maaso n'amugamba nti nno guno nno si musango gwo. Munnange ayongedde maaso n'abeera ng'amwogerera njogera gy'ayogeddemu bafaanizi ba Sheebah tebakyagaddeemu yadde n'akamu. Ayongedde maaso n'amugamba nti guno nno ndaba si musango gwo wabula burandi yo nti anenya burandi gye yatandika nayo ng'atandika omulimu gwe guno. Naye n'ayogera n'agamba nti naye n'obubwa obuto bukula ne bufuukamu embwa. So kitegeeza nti okukula kwetaagisa. Nti kati yakyuka muzadde nti era yavaayo n'abeera ng'abeera ku conference emu n'alaga abantu be nti kati ye queen nti era nga bwe yeeyita queen. Ayogedde n'agamba nti ayagala kubeera ng'akompiitinga na Ava Peace ne Joey Landa. Asembyeyo ng'amugamba nti ekifaananyi ky'obadde olaga abantu oyagala kukivaako okyuke obeere ng'okopperera abalala oba owulira oyagala kubeera nga ofuna nti owulira oyagala kusika bantu kubeera nga abantu bakulaba okusinziira ku bifaananyi by'agezezzaako okubeera nga ate atulaga. Jjukira mu kusembayo wano mwana muwala ono Queen Sheebah oba Sheebah Karungi embeera ze ze zimu n'eza Beyonce, Nicki Minaj, Cardi B, Rihanna abantu bwe batyo. So abantu bavuddeyo ne bavuma mwana mulenzi ono Otisi Roger nti ave ku muyimbi waabwe. Kibadde kikambwe nnyo comment section ku Twitter ebadde comment section ng'ebintu biikirivu abantu bataamye abantu bakaaba. So bye byonna ebiriwo essaawa eno ku Sheebah Karungi. Ate era amawulire amalungi ku Sheebah Karungi Airtel Money erangiridde okukwatagana naye mu kubeera nga ate
eyongera okubeera nti etongoza 5G network ng'erangirira abantu mu neeyanzizza konsati. So bibyo ebiriwo essaawa eno ku Shiba Kalungi. Gezaako okubeera ng'ate osubscribinga n'okgendako mu comment section gw'oyinza kubeera ng'okyogerako ki munnange wange Shiba Kalungi, engeri gye bamuyisizzaamu eggaali ne bamuwandiikira olukalala lwa paragulaafu nga bw'oluwulidde, nga bagezaako okubeera nga bakola ki, nga bamunenya ng'omuzadde byonna byonna byali mu kubeera nga yeekolaakola.